Onaku lwajjo mu kikolwa ng'olukulu Ministry evunaanyizibwa ku by'ensimbi ng'eri wamu n'eminisitule y'eby'ettaka yalaze nga yeetaaga ensimbi ziwerako okusasula bannayuganda 6 abagambibwa nti balina ettaka erikyaliko embojjanyi. Newankubadde kino kyabadde bwe kiti, naye ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ettaka aka Uganda Land Commission Byenkya Beatrice Nyakaisiki yaweereza ebbaluwa eyimiriza ekikolwa ng'olukulu okugenda maaso n'okuyisa ensimbi zino. Mu bbaluwa ye yategeezezza ng'ensimbi zino bwe bataazisaba nga n'olw'ensonga eyo Paalamenti teyandigenze maaso na kuziyisa. Kino nno kyawaliza omukulembeze w'ekikolwa ng'olukulu okulagira akakiiko akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga okuddayo okwetegereza ensonga eno balabe oba zisobola okuyisibwa. Olunaku olwaleero akakiiko kano katudde okuba ttooki mu nsimbi zino. Ssentebe w'akakiiko kano Byenkya Beatrice Nyakaisiki avuddeyo n'ayimirira ku kyabadde mu bbaluwa ye n'ategeeza nga ensimbi zino bwe bataazisabyeko era nga wano kiwadiriza akakiiko kano okumulagira okukuba ebirayiro naye kyakoze. I, Byenkya Beatrice Nyakaisiki, swear that the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Okusinza ku Byenkya newankubadde ng'ensimbi bazeetaaga naye tebaazisabye nga bwe kyambikiddwa mu ripooti eyasomeddwa olunaku olwajjo. And to give only 6 out of, we saw that that's irregular and not being on the human side of things. So that's why I wrote the letter hurriedly requesting for the untagging of the money. Not that we don't need it, we need it. Because we have a lot of domestic arrears. Yes, we need it, but we hadn't requested for it. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Pacis Namuganza ategeeza akakiiko nga bwe bafuna amasimu ag'okumukumu ng'abantu babanja ensimbi zaabwe nga batulugunyizibwa abantu ab'enjawulo abali ku ttaka n'anokolayo ebifo eby'enjawulo omuli n'ettaka ly'e Lusanja. We shall have to engage Parliament and maybe we go for a loan and we clear this what? Problem. People have died, like he's saying. But when he says, please, these are urgent, we cannot say no. And the president knows that the chairperson is there under the minister, and he didn't call her, he calls the minister. Even me as state minister, I cannot accuse and question why did he tell you to do this and you do it with Minister of Finance without me. No. Minister Betty Kamya atangazizza nga bwe yafuna ebbaluwa okuva ow'omuwandiisi w'akakiiko kano aka Land Commission ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E11 nga balaga nga bwe beetaaga ensimbi zino. All these people whom we called urgent because of court cases and presidential directives, they are non-commission. They have been evaluated and valued at the request of the Uganda Land Commission, and they have even been part paid. So they are not strangers. Ombaka Cecilia Ogwal anokoddeyo obuwayiro obw'enjawulo mu ssemateeka w'eggwanga obulaga nga akakiiko kano bwe kalina obuyinza okulambika wa ensimbi zino ezeetaagisibwa so si bawaabwa buweebwa. And this budget committee has been responsible to force the Minister of Finance to change its ways. And I'm glad the technical man is here. So I'm just trying to tell you, Mr. Chairman, that we have the law that is going to guide the process, and it's very clear that the accounting officer is the one who should initiate any action under any vote. Abamu pakise kakiiko kano akavunaanyizibwa ku mbalira badde baagala abakungu bano omuli abakungu ba ministry awamu n'abakakiiko ak'eby'ettaka baddizibweyo okutuusa nga batuuse ku nzikiriziganya. Taxpayers coming from a consolidated fund and their systems established and their votes controlled by chief accounting officers. Why do we members of parliament seem to be doing their work? Let them go back and harmonize and do whatever they want to do, and they bring to us. Honorable Kakoza. There is no way anybody, hold on, there is no way anybody who doesn't access to the president gives the directive. You don't act to the law. I've got people in Buganda region who have never been paid. And some have died. Wabula bwabadde babaga kyekisaanidde okuba nga kikolebwa ssente w'akakiiko aka Land Commission atangazizza nga bwe beetaaga ensimbi zino wabula nga wakyaliwo omulumulu obwetaagibwa okukubibwamu ttooki omuli enteekateeka gye baagoberedde okuyisaamu abantu bano 6 okubeera nga basasulibwa obuwumbi obusoba mu 12. Assertion
of the minister saying that there's a criteria where officials in the ministry and the commission form a committee to determine payments is false. Completely false. Honorable Chair. Yes. As the accounting officer of the commission, I did not request for the money. Okay. Now, ba minister okubadde Pacis Namuganza ne Betty Kamya nabo bawadde kiki balowooza ekyandikoleddwa. If the tagging is the problem and the money is needed, let us untag the money. Yes, so that the money, the presidential directive, we shall harmonize it there. The Right Honorable Prime Minister is there. The president is there. We can untag the money. We shall support the budget, and I hope the committee will support the budget of the Uganda Land Commission to pay off all their domestic arrears in a few months. Ssentebe w'akakiiko aka Land Commission avuddeyo n'ategeeza nga ministry bwegenda maaso n'okuyita weyandikomye. The political leadership is trying to usurp our powers. Obuvunaanyizibwa obw'okugaba essente bwa Uganda Land Commission kyova mulaba essente zikola ki zijja waffe ate nga abo abantu be bawandiise tubadde tubasasula balwa bukulukulu buli kwota tubadde tubawa okuddako nti essente tezimala. Ekisigalidde ke kakiiko kano ak'embalirira y'eggwanga okusalawo ki ekiddako ku nsimbi zino ezabadde ez'okwewolebwa. Abantu 6 abalambikiddwa ng'ensimbi zino bezeewolerwa kuliko Najjenda Stephen Peter, Busuulwa Julius, Natali Namuli, Yisaaka Lwakana, Mugisha Geoffrey awamu ne famire ya Muzeeyi Kasiya Lwabukulukulu. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.